oluvayo speed aloka yambala ogendo kama nga yenna kubuka bubusi nyabo ngate abasajja bakozesa ka speed yako simanyi speed erimuki ate bambi batuyita baddofe aba boda boda buli kasero musaka kupichinga ino mulondo ayino musongola ayino mubolobolo bannanga fe tutambuza amakaga abagagga era abagagga wandi badde batuwagala nnyo kubanga tubalabirira maka tubakumidde abantu abene batasagasagana oshegeye gama abasajja ba boda boda era gutobera ku muntu wa boda boda nomugati huyo vuga omuntu wa mutwale boda boda ke kulete asigaze namba nja kuba nkuvuga twali buzibu enamba yange gisigaze nzembera muno mukapa ate nkola paka kumacha nayo bamanyi tukabire ku basajja bannanga abasajja bawunyakamwa abasajja temwagala kunaaba abasajja bwagenda okunaaba munaaba bubi naddala abasajja bana ayira bwe izimazo nalaba ko watu naye nga abasajja ogenda omukwata ku katipa obogama nti esana kyenjogera ku basajja ate abasajja mmwe mutufunye n'ebirabo ng'omwaka kugakola bwayita omukazi afumba oyo naye gwe alani ekyo ekintu okimanyi nga buli kaseera ogenda okwoza ndawo yanga yonna ejjudde obukyafu abasajja babatadde mu ofiisi abasajja bali embizzi okuva ku makya nebbiya embizzi nebbiya ekiri ewandegeya ekiri enankulabira tuka mu bucha z'embizzi wala ekiri eni abasajja mwebale nnyo kutuwa binyampuluko byammwe averinga kuse tafulumye bulungi omusajja omuntu yenna kabe mukazi olina okufuluma emirundi ebiri ku makya n'ekiro Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prime Touch Makeup Studio beba kugumu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prime Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosako ne body waxing. Prime Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prime Touch, where beauty meets precision. Kumukutu kodi kotudde kotulabira natudde dda ne mama jajja senga bisambi bitereka nga tosanyuse ka intro kenkwadde sikalungi nawe n'engeri gy'oyogeddemu ebintu n'ogira kati kankubulire nze ino feedback gyenfuna mu bantu oyo mama waffe jajja waffe era kituufu pakati bisambi toli myaka gizukuza muwala wali lubuto muwala ki eyafumbirwa mutabani wa Junior tali lubuto aha nabasaga kubyogenza obuto siruogera nakugamba ndi mukyala muganda soogera ku lubuto nga sinnalaba mwana sisobola kukyogera ko ne bendwa nga lulwa abulayo ennaku 2 mala kula mwana ebinendio kambyogerako ayenze tolowooza nti nze ndi musanyufu nnyo naawe kubanga nze ndabo neyogerezaako oyinza okulowooza nti ndi musanyufu nnyo nze siri musanyufu kiki ensonga ziringa 3 n'ogenda e Dubai notandeetere wadde akantu mama nandi buliddwayo ekyo sirika nsirika enkola ki ekyo sirika oba tomanyi oba wandeetedde oba towandeetedde anti ebyaffe biggwera wano tomanyi kankubuulire bisambi tomanyi kiki enkuplaningidde toplaningira wanjira amazzi gegasemba okulabika n'endwala mbadde ku kitanda walezeewo ku kitanda ojja nondaba ggwe obadde walwalirawa nze nalwala ebigobi wankuba amazzi ge wankuba amazzi gandwaza amazzi wasenanga mu mwala n'onjiira mu mwala bisambi abantu bagenda kuwulira bangi batandika okukolaki ebaketi omanyi baketi bwe yalefaana nze naye seetegerezanga na bintu abasawo bangamba nti wagwa mu mazzi wagenda mu swimming pool n'owuga konze nedda nayina omuntu wange w'okulusegere nanjagaliza birthday nanjiira amazzi kulusegere ndi mukwano gwo ddala ate okulusegere yafaana okulusegere ababbaawo ekirala kambuuze ku bantu bannanga abalungi abanjagala ennyo bagambe nali saakugoba anti kyekye
nze mbagamba sigo bagamba lwaki weesooka mangu wamma baswitaati bannanga amaanyi nalabye amaanyi g'abantu bannanga ezo abantu temumanyi laavu gye mbaagala bannanga ono ne bwavaawo nategedde mu bantu abantu bakutadde ku muliro abantu bize bulina kumbira nyabo soko mpewa mmanja ogere nga njiwayo kutuusa jako ebyo ebipapula byabwe ebyo ebyebiranga abantu n'amaanyi tokyayi nze kumula abaali bangoba bannanga abantu navuddeyo mu kamooli omuntu asobola okumala omwezi mulamba nga takola nga nalagawa nafuluma ggwanga nesibasiibula alani amaanyi abantu bakutadde oba osaze newe nategedde amaanyi era siwono wendi siwo nze siriiwo ku lulwo nze sonneyogerezaako soko ine ndaba abantu kyebagamba nze nno siri nnyo munno olwaleero abantu bakutadde ku kiiriro totera kwogera kuddamu comment nagenze okuyangoola nti abange bannange nze bisambi ali bize naye nga esawa yonna mumuleeta nze banna baali bangobadde essimu nkuba tebakwata emesezi naseeba okulaba nga ali ku nnyonyi balina gye balaga ate nze nti kale kanze kambeerewo nenkwata essaala nensaba ewannabbi kakane nengenda nemubwemu nga taata munene ninawe nali nkuba oluseke ng'abantu bampa nti nti ono kana akavubuka kano kemulaba akavubuka akataku kalani cruise naye mune yangoba nti ayi mu linnya erya Yesu musindikira omuliro gweteekawo amaaso abiri abantu be bajja okuyita alani si yakwetaaga bantu era wano ntuddewo mumaanyi g'abantu alani nongoba nga wagamba nga tisijja kukugoba nze sambi tuli bwetuti naye abantu bakutadde ku muliro naye gaffe totunyumiza twagala bisambi yatuyigirizanga ebintu netubitegeera natuyigiza zisse mudondo libe kyokka abantu mbagala kanywa mukugirasero nyebuti alani ojja kukiwulira mumugera embeera nga temwereseresa abantu ng'abantu balina ennyonta y'abantu nga bwe balina ennyonta y'amazzi abantu balina ennyonta totubuulira ffe tuletera ebisambi bamugoba tubuulire ne bajja ne bakuluma ku YouTube nga baba towulira ne bajja ku TikTok ne bakuluma ne bakuteekako akazito naye mwe bannaye abantu thank you banna ntera okukaaba naye leero sijja kukaaba munneyange nabadde ndyawo ng'akamesegi kajja bisambi okyaliyo gy'oli banga nti oli watambulamu nga ntambula musisibwa konze munne gyendi munnange alani oli otya kulokusatu ndowooza tubeere kulokusatu mbadde nkwetaaga tukolekoleyo ndowooza tulabe oliiwo toliiwo nensikanyo nga nja mulangirira eno bannange baswiti nkomyewo ku mulimu ate era ŋŋenda kukola ŋŋenda kubakolera ŋŋenda kubabuulira buli kintu wendi nnyo era tugenda kuddamu n'omuntu wange ono asaba ekisonyiwo munnange eri abantu nze seetaaga kisonyiwo kye oba kunsaba saagala naye abantu babuulire obagale nti bisambi bambi mwami munsonyiwe bisambi namukomezzaawo abantu bafune ekibugirako omaze maliriza kale essepo muwulirize ku ddoboozi lino eririwa nze mune tonjasamira ate nkumanyi oli mugezi kati awo olina tteeka gy'oyisaawo awo baaba ate gwe nkumanyi obalula tteeka yeekola okitegedde nnyo yeeyo tteeka gye linkuganga maze okumpita ndeeta nzisaaga kumpayiriza ate oleeta ki ojja kuteekako n'ebintu byegundibwa era ku luno nakuweeza mesegi neggaana mwana munnange wagaana okukubira oli omusajja simanyi ow'ebulaaya obanga olaba nti waliwo obuzibu nozowulira ojja kwekubya penalty gwe ebintu ebiwandeddwa bivaako ndoza okitegeera era nga twogera era ndoza mpuya mugagala era nze munene nali ndowooza bwenti nga ndoza nti waliwo obuzibu sambi ojja kulowoozesa abantu nti nali nakugoba wali wangoba mukwano wali wangoba zala ni mugobe wajjo tugende mu maaso naye nkomyewo
situina buzibu nze nkomye olw'amaanyi g'abantu people mbu kitusekera bulungi kimaama mbu kimaama kibeeraawo bambi Cruise kireete banaye bisambi bisambi alina firimu ye gyali mu kushuutinga ate firimu ekwataganira wano bisambi abeera bize bisambi abeera bize mu ddagala ekikolo n'eddagala wagenda ngenda okujja wano nga sijjanjaba ennaku zo zaaliwo naye ndowooza waliwo akantu akakutabulamu noyagala ndowooza waliwo testinga olaba abantu bamanyi abantu boogobye wano bamanyi abantu ng'ogobye bantu n'ab'amaanyi naye nga tiwoyaddawo okumubuuza nze wano ntuddewo lw'amaanyi g'abantu kyamazima baami nkomyewo ba sweetheart bwendi mu nnyumba ku Cruise exclusive Alan Cruise gemanya. Follow me on all my social media handles. Alan Cruise Uganda Instagram, Alan Cruise Uganda Facebook, Alan Cruise Uganda ne ku TikTok. Nange kanyina kanjogereko eri. Bannange nnyongera okubagamba TikTok kati eyo kya. Nataddeyo ekipya waliwo power couple. Mujje mutulabe ne Chukamba. Bane mutekeko gundi eyo mujje ku YouTube baba matandise nokola interviews amwenzira banno interview ki twagiragira betu nyanya mu bozi leka mara okugira wano okuliki okulaba ne wamanga asaba bambi mutu followingeko bambi YouTube batandika okumpa ku bulango banenze bulwemba laba mbagamba so lwaki cyane tumujjale munda ngabe munnyumirwe eno bwe munjagala munjagadde nno nenzira era nzero amaanyi gammwe kati amaanyi gammwe nange mugateekeko ewange mujje mundabeko aliyo obuntu butonotono waline alien wano nali alien mukulisaayo amune tomanyi nti yali mukomera wagenda ewe wagenda nagenda ne mubuuzaako tomanyi nti yaliwo nnyo mu mawano musajja bannaye yaliwo nnyo mu mawano oyo golaba nnyo alien yakubeererawo nnyo mu mawano yambe emitwalo 5 ataano okaita kakusaga tiketi mmekanga nali ntunda 2 bantu bameka beyampa yampa kati nalina okusanyuka mukole ki ogendeyo mubuuzeko mukuliseeyo naye nga Alan oli otya sweet perfume nnungi nnyo ojuulidde ekivundu ekyo nakigula nosa kigula bakingulira nino mugagga wange we UK yo twesanga Dubai nangulira perfume ya $1,700,000 naye buli wempita bagamba Cruise actually abawala mbalabanga hug balemeramu ate jjukira ndi kalenzi kalungi American Height kalenzi kato naye olina obusagwa oli mulungi naye oli wa busagwa nze kubuulira Alan oli mulungi era abantu abakola bakwegombera wala naye ffe abakola naawe kati weebuuza nze wali ongobera ki ekyasinga nnyo okukwatako ekyakikutabudde tugendawo mulamu katono nnyo bwe tukomawo tandika n'omulamu ogutuleese wamu olunaku olwaleero natukutandikirawo tewali buzibu nedda katumulemu katono tukomewo tobaawo nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu by'erina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya so kale mukuliko eyo
by the way nga tunatandika tetunagenda mu maaso Hajati Mpombo yangambye wakyankalanya restaurant yonna ya Mpombo Hajati Mpombo banna kati naye yagamba nti bwali kulabako ajja kuwa ebintu nalina n'ekimu kiyako kyampeereza ndoza bambi tiyamanya nti ogenda talina buzibu teyamanya ddi lutuufu lwenzirayo naye bwe kyobamanya baasanyuka banjagala okusanyuka kukulu nnyo n'okusinga okuwa ebintu amiina bali abantu banjagala nebiyampa nkyabirina tebinabakukwatibwako yadde amiina banne Hajati Mpombo nkutumiddeko nnyo n'abantu b'e Dubai mwenna bisambi wange munna tuli mu festive season baba ebintu ebyo biri bitya bintu babiseera kati ebintu babiseera watuseeko ku baasi zaawo baasi ezitwala abantu 40 mbalala amune sigenda eyo nanti yayo sigendayo ekibuga kijjudde abantu naye nga bagula abo bayita mbuyisi bagenda mu kyalo kati n'abavudde bweru nabo bagenda abasamasama bonna nabo bagenda mu byalo mulimu abamu nga bakazi bali mu byalo mulimu abamu nga abantu baabwe buli omu naye gwe kyomanya nalabye nga buli omu Entebbe gundi Jinja Road jam mungi ensi yonna jam mungi era nange okutuuka wano katannemererwe jam mungi akituufu abantu bagenda mu byalo naawe naye nga festival eno gye tulimu abasama batandise okuyingira ababadde ku mirimo abantu bafunye ziriivu ssebo abakyala kati myaka gyaffe gyonna baani abaami baabwe bakomyewo abalala abakyala bakomyewo naye obuzibu awo buzze ate buzze butya obuzibu buzze kubanga abantu abasinze okuva eyo ebiseera ebisinga omuzira bagita sama winter ebayisiza ddala ate by the way n'omusana omungi kati nga bw'obeera e Dubai omusana ne gwaka omuyitirivu ennyo gunagwo gulina ebitundu byegukosa era abantu abali awo nze mbasibirira entanda naddala nti omanye omuntu bwadda ebiseera ebisinga bw'abeera eyo ekiba kimuleese famire nga tanaba nakulowooza ku baana abajjiridde mukyala we amusanyuseemu oba omwami amusanyuseemu kaakati abakyala n'abaami ffenna tufunye obuzibu abaami bagenda kudda nga bambi tebakyalina maanyi bulungi mu system kisobokera ddala abaami omuzira gukoseza ddala ate n'omusana omungi nagwo gukuba kati abo mwenna abakomyewo musooke mwetegereze nnyo system zammwe buli lwe mufuna liivu ate okimanyi nti omuntu asobola okufuna liivu ng'azze kuwummula naye neyeebakamu ennaku 2 n'abanga omulwadde ennyo nga system yalookinga muzze kusanyuka naye nze mbabuulira system mwenna both sides gundi mwetaagamuko kati musindike enjake musobole okukyamuka kubanga abantu kati bagenda kubeera eno paka nga mu January baleke baddeyo awo January 2 awo mmeka naye ozze oliwo otya abasama mwenna mbakubiriza mwenna gy'oli omwami yenna kansooke ku basajja okomyewo abamu mwatuuse dda naye ebintu bikusobedde weetetenkanya okanya kuwoza olina emmalizo ziwalese olina ebintu byonna buli kaseera oyogera kino oyogera kiri ebintu biganye system yalookinga buse mudondoli bwasalika saizi leka kugenda kunoonya mbu bajja kuwa eddagala lya saizi ebyo tebiriiyo jatukuwa eddagala bisami nkuwa eddagala nkugire ki system yone nanjijjemu olwo luzirazira njijjemu olusamasama olwo osokodde ku nakyo yaffe wano omuntu alinakyo netasingika omuntu alinakyo era kyova olaba omuntu w'omukyalo ogwo ne bwogenda mu kyalo n'omalayo omwezi ne babateeka mu busengo obw'enjawulo Alani Cruz n'ayingira wano noono muzeeyi gundi n'ayingira wano gwobivaako byogenza okukola n'otandika kuwuliriza bya muzeeyi lwaki ate bwe tokyalina kyosobola okola akantu kamu bwe kati n'ogweri kati oba okyasobola ki tosobola kubeera mu luumu gwe Alani n'obeera mu luumu n'osobola n'omalamu essaawa 3 ng'okyalina kyokola tekikyasoboka omuntu abeera mu luumu n'awummula abali mu hotels n'anyumyamu katono olugamba nti katono nnyo naga nti akangende munnaye kangende kankiikeko ebulange akiikira esekendi nga 10 ago
nakivaamu nadda mu kunyumya ne badda ku masimu ne badda mu swimming pool bali mu mazzi ate bakyawuga amazzi gongera gamwongerako abantu bakyalina obudde bwa kubeera awo ne mubeera awo mbusimanye essaawa 2 mukola ki ekyo essaawa 2 si ssaawa 2 essaawa sigamba nti beerako ssaawa 2 paka lukonofiirako osobola okuwummulamu oyinza okubeerako gundi osobola okukiika nogako n'okiikira eddakiika nga 17 ekyo si kibi naawe ne bemuwummulamu awo ne boddamu ku makya kirungi n'obeerawo entandiko eno esooka ne ku makyawo emanye ebintu by'okumakya ebiinako enjawulo gwesooka obimbuulire embunu akantu k'okumakya kalina enjawulo naye oba wasuza onyiize ng'olina akasimu kewalabye akazze oba n'olaba munno ng'akubuzaabuza ak'okumakyako enjawulo yamu mweri kubanga oba webase oli akujja bugiri mu birowoozo obanga abyerabidde kati ate awo obyerabirira ddala kasita ofuna saaviisi y'okumakya mayi mwe basenga mu mutugambe ebyo ebintu banabisambi nolwo nomulala yaŋŋamba nti kagundi k'okumakyako omukazi asobola okubeera ng'abadde ayomba n'okamuwa kayitirivu ate nebbugumu liba ddungi kaba kabuguma ate nga n'omuntu omubiri gubeera gugonda gonna tegubeera guno abadde akakalukana abadde ayoza bintu n'omukwatiriza awo abadde mu bikopo n'engalo engalo ogenda zikwatamu nga tezinyuma bulungi zikambira naye kumakya abanga bebi nga yenena agonda alinga eryenvu ng'ate bbugumu ate nga lyokya kantu k'okumakya kalungi keerabiza byonna n'omanya nti n'osobola okutambulirawo kankubuulire Alan tebakulimba kino bayiro njagala nkikubuulire nti abantu mba n'ebirowoozo simanyi mulowooza ssente mukola ssente ne bw'olijja n'okwata ssente n'oziwa omuwala n'okwata miliyoni 2 n'ozimuwa naye era munnange ssente azaagala n'azirabaawo naye ekisingira ddala akantu kali kayitirivu kali akantu kayitirivu nnyo munno olina omusanyusa n'oba nga at least olina okuba nga omulaba mu wiiki ne b'omuwamu ennaku 2-3 tekigaana okusinga wonoga nti wabeera omulabye ojja kuddamu wiiki ejja omukyala ne bwaba ne ssente ng'avuga emmotoka ya bbeeyi asobola okutomera eyo service nkulu nnyo communication eyo nkulu nnyo mu mukwano kakati bano abasama baffe bano nafa n'abakyala babadde mu mawofiisi emigongo tebayina babadde bakola nnyo emigongo gyakaluba omukyala ogenda okugamba nti nomutetenkanye agenda okuvaawo bwato katasobola takyasobola kuyimuka amagulu nga gamuluma nga buli kimu kyonna kyonna abadde aludde kwegamba ayinamu yeetaagamu giriisi manyi kyebayita giriisi yeetaagamu giriisi buli wamu amagumba galuma ati Alan kankuye emyaka gyange kati nze embeera y'okusobola ebintu biri n'omuwala omuto tetwenkana okitegeera tetwenkana kati bw'osanga omuntu nga ayingidde emyaka 5 45 abantu abo abatakyasobola bulungi kyokka ate nga naye ayinawo kagundi ke kasobola ate naye n'akunyumira nnyo naawe n'osigala ng'omulowoozaako n'ogaa ati kikyekyo so kakati mmwe mugenda ne mulowooza nti omuntu bw'aleeta ssente oba n'aleeta buli kimu mu nnyumba ne kibeeramu munnanga akantu ako abakyala kabali bubi soko yogera n'abasajja abakulembeza ssente batya anti yogera nabo baabo bakulaba abasajja abakulembeza ssente anti batya kinyumbadde jawa okampoza bulungi nkasobola okukanukula nti omusajja ajja ne ssente ze n'alowooza nti ssente zimala buli kimu bassebo twagala tubabuulire nti ffe abakyala omukyala ne bw'olikwata ssente n'ozimwa yes eyo nayo contribution mu package mweri nga bonoga nti ogenza okulya ekyemisana bw'ogenda okukirya awantu ne bakuwa buwi mazzi nga tebakuwadde emmere toyinza kugamba nti nanywedde amazzi ne sirya mpulira nga ndi bulungi ng'ogenza enjala ekuluma nnyo kakati olina kumala kufuna mmere bw'ofuna emmere ebyo ebigendako juice n'ebiralala byonna byeyongerako nga dessert kati ezo ssente ziba nga dessert kyokka tuzeetaaga naye ng'omukyala yenna gye buva bwenkana nammwe abakyala ate kati bannangeeza abasajja bansobola n'okunsobera abasajja badibiriza ddala abakazi mu nnyumba ali awo omukazi yamudibiza ddala naga nti wadde omukazi yeekolako wadde ki musalawo okugamba nti mutuwa ssente mujja kuzituwa naye twagala essanyu liri ly'otegedde eryandesse abeeka abazadde abanzaala nenzije ne tubeera ffenna omukazi omudibiza omumaziza weeks 2
toyina kyomukolako olowooza nti buli kimwe ewaka nkiteekawo emmere ngiteeka wate nemba wako ne excess abeerako ne upkeep tejja kusobola abasajja ababooda bajja kubagirira bakazi bammwe kumanya ababoodaboda bebasuuta ate awo mbadde simanyi omusajja wa boda teri muntu muno ne waba ovuga mmotoka efaananeta talinyanko ku bodaboda abasajja ababooda balaba edduka bakolaki abasajja ababooda oluba okutula ku boda bwati bepa emboozi ye weetandikira baalina emboozi abo bwe mulaba mami kwata wano tokwogwe weekwate bulungi natandika okunywa emboozi namutandika okulanduka gye muggwera ng'ayogera bitakwatagana kati bwakusanga olimu egundi system erimu amasannyalaze toyina bwoli kyova olaba abawala bambi abawala abavuddewa abavudde embalala abavudde ebusoga bazze kukola bwa house girl bamugaye genda ng'olinya taxi bodaboda ekuleete teri wa boda atuusa mukozi waka nga tamaze muyisa gyamuyisa tekisoboka katonda wange nze ndiwo mikwano gya bodaboda nnyo ababodaboda batugamba daffe tukoye okulya abakazi abafumbo tubakoye bana tulidda oli omukazi omufumu n'oweesokola n'okwesokoola ate abasajja muyina omuze mugaye namugamba nti wadde omukazi alinya bodaboda mukazi wange ebintu aleeta bireete omukazi wange akola bwati ne bwati ebintu biweereza na buli kimu ababodaboda bwe mutuma awaka ababodaboda sebe ennaku zino sibe bali abakyafu bwali omanyi nabo gye bali abakyafu naye omubodaboda asimula n'omusanga n'olinya piki ng'alina perfume webuuza ono ate wankula ki ngainanyange engatto yonna ekola bweti ababoda mubatutumirako awaka waboda natandika okubeera mukwano gwo n'aleeta ebintu kati bwasanga owaboda omukazi ng'ali mu nnyumba alina ennyonta naye nga bukaseera omusindikira bodaboda oba ye omukyala neyefunira boda n'atandika ogituma ebiddako bodaboda ebadde ekomya ku geeti era nika okuyingira neyeeyongerako wali omukyala atandika munyumiza bizibu bye mpola mpola ababodaboda nga yakutte ku mukazi w'omugagga aha nembwa yesigama ennyama owaboda nga yakutte ku mukazi w'omugagga nye katonda wange balina n'obukodyo naye ababoda amaanyi gano bagajjawa balina amaanyi abo ababodaboda buli kaseera omusaka ku piki ng'alina omulondo alina omusongola alina omubolobolo bannange bali ababoda fe bebasinga n'okutuwagira era olikuba basengasenga nako parkings olinamu ki nti ninamu era oliggwawo by the way eddagala nze saagana kwogera kuwa bodaboda ababodaboda bampagidde ku ddagala lya ssemudondoli nebabuuza nti bo batitwalawa naye nga bakugaa nti ffe tuleke febuuza nti tubeera ku ebyo ffe tutambuza amaka g'abagagga era abagagga bandi badde batuwagala nnyo kubanga tubalabiridde amaka tubakumidde abantu babe ne batasagaasagana okitegeera kyegamba abasajja ba bodaboda era gwe tobeera ku muntu wa bodaboda n'omugaa nti wuyo vuga omuntu wange mutwale bodaboda kekuleete asigaza ennamba nja kuba nkuvuga twali buzibu ennamba yange gisigaze nze mbeera muno mukampala ate nkola paka ku makya naye bamanyi nze mbamanyi nnyo owa bodaboda naye bata kukwanye yayinza okugaa nti wekwate bulungi togwa munnange tula kisajja nze saagala muntu atula kikazi nga mukazi era nange mutuletedde nnyo obubenje mutuletedde obubenje kubanga nekangamu katono ng'ovuddeko ogudde tula kisajja n'otulabe nywera eno era nze situla ku bodaboda nesinyweza mbakwatira ddala mu kiseke bwe bati ne banyenywera nenywera nosembera bwoti nsemberera ddala bulungi olekanga owa boda abadde ayogera nga atandika okwogera ebigambo nga bikutuka jjukira ebbeere erimwereegako eno wansi wamwereega oluvakanga ati ndekera ennamba y'essimu nja kuba nkukwatako osua saidi ki mwattu nvugira ddala muno mu kampani netoola namugongo yonna 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 ate nze simanyi osobola n'okusasula omwezi siwali buzibu akunyumiza emboozi atandikira ku gavumenti eyo n'agikunyuza n'agiteeka wali n'adda ku bayimbi n'abateeka wali n'adda ku UCC n'agiteeka wali n'akugatta obwongo kati bwagaba kabula okufunana ekyokunywa n'agenda ku kaduuka ogenda okola nga kuleetera ekicupa kya Minute Maid ekinene oluusi sonana kukinywako nyenyonte ekuliwubika kati kinyweko tiyate sente ezintu taate zennyini zengenda okuwa ate wali buzibu mama mama tufuna sente zeni wa gavumenti wakwanta ondala mu bodaboda kinywe tekirina buzibu wena okanga ovaako nga ataka namba tewali 0784 nokanga wa boda kubira muli mutya byonna ekaje ebiri bwatyo nga mutandikira wakati ogenda okutandika okanga omuntu ayogera bulungi akubuuzaako omusajja atwalwa weeks nga 3 takubuuza kulwakulabye ku macha ate abasajja mulekera omuzoogo omusajja omulala ku macha nga afuluma ekiro olukomawo bwati nga tandika okusumagiramu omusajja oluba okutula mu ntebe bwati
ngatandika okusumagira watu bane bampe emmere njaga kwebaka oyagala akole ki atuleka watubuze gye olina kutule tutya musajja buuza ku muntu oyitawo ogende mu kinaabiro n'abako munnajja akulabeko awo omusajja oluba okutula bwati ekikambwa mbuyakoyo ennyo ng'asumagira olumu emmere yo ng'agirya olumala okugirya n'olowooza nti naawe amazadda okunaaba sanga amazadda weetwala mu kisenge oluba okugwa ku buliri bwati ogenda okwanga atandika okufuluuta eno bwafuuwa oba muli ebiki mu makubo ze banene soberwa bannanga abasajja banyampulukuka simanyi bannanga abasajja mwejjanjaba embuto abasajja nze simanyi oba balya biki eyo bagenda ne balya empuuta oba ne balya amagi buli ekiseera omusajja oluba okusumulukuka oluba okutandika okwebaka bwati muli mu blanketi ogenda okuyanga atandika okunyampulukuka omukka nga gukumalako emirembe nga neeno wansi apetayite eggwawo kyokka abasajja bafuuwa ala ne bw'oba ekintu ekyo kiyinza okuba nga kikutuukako nga tomanyi abasajja mwejjanjaba nze nabagamba dde eddagala tuliina temwagala ate abasajja balina embuto ennene katonda wange yesu omusajja n'anyampuluka okuba lwaguddewo paka ku makya n'alyoka yeeyayamula okufaako ffe temwagala kusenya mannyo abasajja tebaagala kusenya bw'asenya ku makya olwaleero n'asenya ku makya addamu enkya ku makya luli oba obutaddamu bw'ali ku bwangu ffe tukwata obusajja noga nti oba akasenya kano munnange n'okamuterako eddaga n'ogakomu paka lw'otuuka n'omukoowa abasajja muleke kulya bintu balya ebintu bingi katujjukira ebintu ebingi abantu abamu bafumba musajja awunya akamwatama maama nze Esi mukasya kano kankwanjulira emami gadgetsi abakola emiramu education gadgetsi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga ate beebaka bubi n'asumagira n'atandika okufuluuta engeregeze ne zitandika okuyiika n'ojula okumuteekayo ekintu bannange mwekamba buulira abakazi ate abasajja abayinako embuto ennene abakazi baabwe bafumbi abasajja balina embuto ennene banyampulukuka n'ogamba nti bannange kiki kyo appetite ala ne appetite ogijjawa tosobola kufuna appetite n'abakazi kyekimu naye ffe abakazi twetetenkanyako nnyo omukazi osanga afumbye entamu y'ekidagala ekiganda nakati kanywemukko kyokka abakazi balese nnyo complain eyo tugambire ku basajja bannanga abasajja bawunya akamwa abasajja temwagala kunaaba abasajja bwagenda okunaaba munaaba bubi naddala abasajja bana ayeeyira bweyizimazo naanaabako watu naye nga abasajja ogenda omukwata ku katippa oba okugamba nti esana kyenjogera ku basajja nga kaki omusajja buli kaseera abasajja bagenda abakazi bandeetera ebizibu naaga nti bannange omusajja buli lw'omuwanda we yange etukula egenda okudda nga yonna ejjudde ebbi ngejjudde obukyafu bakyogera bukyafu ngejjudde obukyafu ate olwo obusungu badde bunkuttemukko ngejjudde obukyafu bayizi kwanga beesangwa naye nga bakola bukozi bwe bati naasuula wali tebeerongoosa ate n'okunaaba abasajja tebaagala kunaaba era guno omwaka baleka bw'aba yeyo omukazi ng'olina omusajja bw'atyo omusajja ng'okimanyi olina emizeejo tebakimanyi omukazi wo ku awaadi guno omwaka abakazi mutuwe ku awaadi abasajja mmwe mutuwe ku awaadi ate abasajja mmwe mutufunye n'ebirabo ng'omwaka kugakola bwayita omukazi afumba oyo naye gwe alani ekyo ekintu okimanyi nga buli kaseera ogenda okwoza ndaweya nga yonna ejjudde obukyafu awo butali butinitini obukyafu bwennyini n'omugamba ti bannaye bwagendayo ng'ali ku mulimu n'ayambala n'okola bino kyokka ate ne mutugattako bamalaaya abalala ne mugenda ne mwagala bamalaaya ffe mwatuzira awaka temukyagala kukolagana naffe ffe tubooleza stokisi ziwunya okufa ebigere byavunda dda simanyi kivunza basajja bigere nze sinibijandaba n'okutegeera bannange kati baabano baabatadde abamu abamaofiisi olwo omukazi asuubira agenda kumufunako ewaka tasobola kumufuna ekiri ewandegeya
ekiri enankulabye tuuka mu bbuca z'embizzi zola ekiri eri gwe nabadde ndikewa nabadde nankulabye awo nabadde nina kagundi ka meeting nadde ngendamu aka bridal shower emmotoka nga zipaaka zempitirivu nyembuuza emmotoka eziva eno enenanga kubitaala paka kwambuka eri otuuke nankulabye waggulu kiki tyati awo nena pooko joints njereeri abasajja babatadde mu ofiisi abasajja bali embizzi okuva ku makya nebbiya embizzi nebbiya ono wajjudde kyokka olinga tebalina batagenda mu festive season nga baba wakalu nga kawungeezi naye kati bakeera bukeezi omusajja mukazi alowooza nti omusajja anaabeerawo kyemutuwa kyokka era bambi tubeebaza nze bane mbeebaza abasajja mwebale nnyo okutuwa binyampulukko byammwe ava eri nga kkuse tafulumye bulungi omusajja omuntu yenna enna kabe mukazi olina okufuluma emirundi ebiri ku makya n'ekiro abasajja munnyo okuddagala mujjemba w'eddagala eribalongoosa ku mbuto bw'oba oyisiza ng'omuntu tuli muntu atakola ki atayisa mukka ekyo kirinnamu naye n'okayisa munno n'atamanya naye gwe n'oyisa omukka n'abaliraanyeewo ne bafuna embeera ezigenda okubatta naye gwe kankubuulire bali abasajja nze balabidduka bamanyira abasajja bana bali wanda abasajja balya n'omusanga ku gundi wona nakulabye wawo yonenena n'omusanga katadde kadolinga nga abakazi baabwe bwoba onoonya musajjawo nga abadde akolera gavumenti kuba gavumenti kadwalaka babatadde kakati bwoba onoonya omusajjawo amusangewa bwomanyi nti si musiraamu mulimu n'abasiraamu abasalawo okukita abasalawo okukita nawe bagende enankulabye bakisalawo ne bakita wana alina olusaniya lw'embuzi mbuluno lwa mbizzi naye emirawo gyonna gyegisiika kati tabatatagiridde gwe bw'oba onoonya omusajja wo nga wa gavumenti abasajja bakuliridde genda enankulabye genda ewandegeya mu ez'enguudo tosobola kutwala nnaku ezi nga tonnamulaba tosobola bakola ki babeera mu meeting ate babeera mu meeting babeera mu kunywa na kulya batandika ku makya kati agenda otuuka ewaka ekiro bamubuuza onaalya tata bushira saagala kulya ndi mukusi bangamba dokita yangamba engeri gyeninamu obuwaya ku mutima seetaaga kulya buli kaseera okkendeeza okulya sikyalya kyaggulu balinaako n'ekitali kyagala sikyalya kyaggulu ajja kuse kaakati ogenda okulaba ate abamu batamiira engoye n'azifukamu agenda okuyingira waka ng'engoye zonna zonna azifuseemu na omusajja omukulu atasobola afukamu katonda wange tasifukamisambi towayiriza abasajja basumulukuka dda aba bakola mu maofisi n'atuula ennyo buli kaseera atula kubakugundi ku mmotoka ku muliro awo basumulukuka ne bwafuisa takyatumbeeza bayiwa buyiyi mujjemba w'eddagala bisambi bitereka mujjemba w'abasajja bafuisa nga tokyatumbeeza oyala kufuka mu ngoye ate nga buli kaseera ofukafuka ekiro zukka emirundi ng'etaano gwowoza mbu oliko walagi simanyi nanywedde mwenge wegukufusafusa n'osula ng'otambula mu kifo ky'wanadde okola ekyakuleeta mu maka go oleete mukazi wo osula otambula omukazi asula atunula omukazi n'akutunuulira abakazi tusula tutunula omukazi atuula bw'ati n'asooka atunuulira omusajja ng'ali mbulira nti omusajja nkikole ki ng'azukuse ate ffe twebaka ati mwe mwebaka omukazi atuula bw'ati ng'ali mu nayiti ye n'asooka atunuulira omusajja bw'ati eno omutima gumukuba awuli ayagala kgenda wa ziro obwe n'akatunya omusajja nga taliimu yadde afuluuta eno bwanyampolokoka abamu baswana obuso mu buliri naga nti obanga kisaleko ebitundu byekyama n'abirowooza n'atunuulira abaana n'agamba nedda abakazi basula bakaaba omukazi nga n'omugamba neweesiri omukazi n'omuwa ebizigo oba n'agula ebizigo nga tebimunoga ku mubiri wetumanyi bakazi badibye nga stress ya musajja alani ofunanga n'omusajja nga taliimu mu nnyumba naye omusajja ng'ali mu nnyumba nga talina kyakukolera ne mumala emyezi 3 ng'omusajja takukwatangako bw'ati okimanyi naye aba akwatawa bw'aba gwe wakakutakwatako ng'ate abeera akola saavisi agifunawo ati kyenkugamba omusajja gye bava bajja buli ewali pooko joint buli musajja ebibala ebibala bijjudde genda ne wane erubaga waliwo awo wali abasajja abakulu tewaliwo omuvubuka yenna muto bali ayo wandege yanga wakava kulawo ningeri gende wa pasta kayanja naye waliwo awo awabeerawo abasajja bakulu okutandikira ku myaka 48 balinganga be bayola ogamba nti baasi yekalamo gye yabaleeta nekibayiwaawo
naye gwe bei wa oreggulo bakola ki bali yambizi bwe bamala okulya embizi mulimu obusenge ayagala okuwummulako senyi bamujjanja babanga bamunyiganyigamu ku masajja toka bannange kale omusajja wazze bamukutte tassa temukyasobola wadde temwina ate munnange tekikyabaluma nti oba mukazi wabeera naye batabeera naye tekikyabaluma ajja atamidde badde wakasawa 9 waliwo bantu bakulu basajja bakulu n'abakyala abakulu abakuzeemu abanoonya abasajja abazze okwetegeraawo abagamba nti wange omusajja beekino najja neyeetega babeera wali abantu nga 10 tumanyi kiri wali buli lunaku buli lunaku ne musawuna ate tumanyi kati ate batuleetera eno eriwa nenateete ogimanyi eyo simanyi nakumanya abakazi nti baliddamu ne balaba ku basajja baabwe naye basobola ate batya abaana abakukwasaako emmere ng'ogirabako baŋŋamba mubalinga nnyanya olulaba bwoti ga kino ng'osika mbwe ate babiwa amateeka tekigaana ate wagikugaana bakasitoma naye oba toolye ayinza okugamba naye oba toolye gikwata ku nnyaanya eno giwulire eboosedde emala kati nga gomagamagako bwoti ng'okwata mu nnyaanya oti ng'okwata mu nnyaanya oba okyakwata mu nnyaanya ogenda okanga mukyuzi w'ennyaanya yenna akuyiikidde ati ki ekiddako awo genda nateeta olabe omusaayi ne bwe gwafa naye oba olina sukaali ne puresha ovaayo owonye lwaki ovaayo owonye twajjirwa geyeena eri nateeta abaana batukula buli abanga afeedinga nga bamugoba nga baleeta omwana omute bere liimirati liringanga lino bakabaka ani kabaka waawa aleeta ebiwala ebibamuleetera ebito Swaziland iwe Swaziland maama tewali agudde ebbeere wali King Mswati era bw'oba wagenze n'ebbaawo wali n'ogenda naye neweetunulako bw'oti ku bbeere n'otunula kuli omwana omuwala oli weemulula mpola n'oyambala engoye ezo n'odduka balo n'omulekayo era eno festival gundi festive season abasajja bazze batandise dda n'okukola gundi kyenalabyeko nekyenawuddeko waliwo abankubiddeko ne baga twatuuse dda bisambi ffe tugenda kuba tukusasula twagala abawala abatongo batuleetera babiri tuleetere waliro bw'otuleetera bano nyenkyo tuleetera balala gwe mulimu gw'olina okukola naye ennaku ekuluma ogenda banoonya ate era naakola kimunna nange njagala kasente abaana bange basome ate nawe olina abagamba nnoonyeza senga nnoonyeza tomanya bwenaafuna webali era obwedda bakuba amasimu ffe tusindike tugende tukole bikusobera tebaagala bakadde baagala bawala bato kati abasajja babanoonyezeewa abasajja bagenda kukola batyo mukuumira ewaka tuli bali bagenda tusiba mu miguwa ate basobola abasajja baatuvaako dda ne bweweetereeza ne bweweekola otya ne bw'oteekako ebigaaga n'obikola otya abasajja baakuwada bw'atuuka ewaka abanga atuuse bakubye kalifoomu asumagirira mu ntebe ojjawo mujje abakazi babivaako dda bali mu bino ebintu bino byani ebyo balimu ebiddole byebeekozesa no dirudo bye baliko munnange kyobula abamasenga tonenya oluusi mukazi munno ng'asanze ebbaawo n'agamba kaŋŋumire mu kino ekintu kino kanjoyininge kino olina afunamu bba wa munne naga kambere namba 2 bannange waliwo omusajja yazze omusajja yazze akola nnyo safaari omusajja yankubidde ng'agenda nakufa ng'ataawa waliwo omukyala ali Canada omukyala oyo muganda wa mukyala woona waka olwobitegera omwana omwami ayina mulamu we yo yali Canada muganda wa mukyala wa waka abeera Canada kati festival eno yakomyewo yamaze okuyingirawo kati bwe yayingiddeewo
era ne bamunona mwami yamunonye namuka tunone mulamu agenda kusoka abeere wana waka abeerewo ke week ate amala agende eka aleko ku mukadde tikali munnanga omusajja ng'abeerawo kwennaku nga 3 ng'amala abalekawo atambula ng'agenda omusajja gye yalaze yamazeeyo ennaku ezi ng'abeerawo ko ng'omuwala agenda mu kyalo bwe yagenze mu kyalo omusajja ng'agenda safaari ng'agenda embaale bwe yagenze embaale ate ng'amala akomawo naye embuuza yasanze eki yasanze mulamu we yakomyewo yasanze mulamu we yakomyewo ng'enkuba emaze okutonnya enguudo zino zibalimu olutata kaakati munnange emmotoka yamulamye okutuusa awaka wennyini naye nga mulimu ebintu n'agala agenda ayite mukyala we ajjajjemu ebintu n'atambula saawa nga 4 ez'ekiro agenda kutuuka ku luggi nga luzzeewo naye nga si waggala ennyo naye ng'ettaala eyaka abaana baagenda mu kyalo balina abaana abo naggulawo oluggi agenda okugula ku luggi nga kyalaba kiki nga mukyala we talina ono gwayita mulamu we abakyala ku bakyala nedda ate obidda kunyonya byokugamba obitegedde mukyala we Canada amanyi okujja mu mwaka gye emirundi egi ayinamu kasente ke naye nga muganda wa mwami awaka naye bulijjo amanyi nti muganda wa mukyala si muganda we mwami we omukyala owawaka alina abasajja babiri alina omusajja ebyaddala nga musajja gwazaddemu abaana babiri alina n'omusajja ono we Canada omukazi munne yagenza okubasanga nga bali bwereere nga kyebeekola mu ntebe omusajja teyaleekaanye n'agamba kantunule n'alaba mukazi munne ng'ebintu byakola nga amaziba gakola mutabikolangako omukazi n'alyoka agwa ebbakuli n'alyoka mbwanuuna mukyala munne ebigaaga ng'abiraba mbu ng'omukazi akaaba olukaaba lwatakaabirangako munne baawe lwatakabirangako baawe kati mbu ekyasinza okumwewa okyasinga okumukuba ewala yajja omukazi yagenda bali mu ntebe nadda ku mukyala kungulu naye nga ono yebase bwati ono ali mu munnaanuuna eno nga noono ali mu munnaanuuna nga banuuna ebigagambo ng'abakazi bakaaba olukaaba kyokka omusajja ne mugamba waki tebabakutte vidiyo n'agamba amaanyi agajjeyo essimugambuzi ne mbalaba ng'ebintu bye bakola nga sibikolangako neŋŋamba nti bulijjo ebbanga lyonna linabo ono lwajja wano ne tumanya nti azze wano nga tukumpi tufumbamu babiri omusajja n'agamba nti nabadde n'obugumu bw'otalabangako ku sande nneeno nenziramu nenzirayo mu mmotoka yange nentuula negwe ala nesobola okuddayo tokuba kateni n'ogamba kiki kino osirika nzira nga obuvumu mbuyina nenza agakwata essimu mbanga ayina nange ngamba nti nza agakwata namugambye omusajja lwaki tewakutte essimu nangamba amaanyi saagafuna yabalese ne bamaliriza sikumaliriza yabalese omukolo gukyagenda mu maaso tebaamulabye n'atamba n'addayo mu mmotoka n'ayisaawo eddakiika nga 4 n'akubira mukazi w'essimu era bwe yamukubidde omukyala naloka amugamba hani koye nti nange enkuba emmotoka eremeredde wano naye mbadde njagala ojjonoona ebintu bino mulimu ebintu wano omukyala n'agamba munnange ne mulamu oyo yamaze yajja abadde waali koye nti yakomyewo nti ye waali katujje ffenna ne bajja ku mmotoka ne banona ebintu kyokka omusajja agamba ekisinga okumuluma yakyewuunyiza nnyo ate mukazi we awe atayagala kumugoba omukazi amwagala nnyo kati namubuuzizza nze nga bisambi wadde oyagala okuwadde omukazi we omwagala kati wabadde oyagala kuyamba eki nangamba ne mugamba omukazi wamugamba nangamba simugambanga neetegese kumugamba bugambi kakati gwe bw'obeera gwe ogamba ky'omusajja oyo omukazi abakazi anti kakati nze abasajja mbagamba ekigambo kino abasajja mutufuukidde akabasa ekigenda okuvaamu ebintu ebifaanana bwe bityo abakazi bagenda tandika okwekola ebintu kyova yandoza n'abasajja bagenda baga nti katubende basajja bannaffe
n'abakazi kati nabo bayitirivu bagamba katubeene bakazi bannaffe kubanga okwagala okutuufu kwabuze abasajja mutuwasa mututeeka mu maka ne mutusuulawo noga ate kati nkole ki ne mutusuulira ddala completely omusajja n'abeera mu nnyumba nga yakuvaako tanyumya naawe temunyumya ne bakyala bammwe tomubuulya wajja obadde omukazi osanga akwoleza engoye azigolodde akufumbidde emmere wadde wagiguze abamu tebagwana kugula abamu n'abakyala bebateeka mu sente naye munno n'omulumya munno n'otamuwaako oyagala alagewa mwezi gumu mwezi ebiri myezi esatu lw'omujjukira amala kulaba nga afa n'akuyita n'agala nibadde nsaba taata gondi twogeremu munnange nze simanyi kikiri wano simanyi waka bano kati nkolawo ngaani koye atafa ebintu bigenda mu nnyo just nze mbadde ndowooza nti oba wina buzze nga ate nga gw'otandika okwetondera omusajja olwo no bw'oyogerako naye n'akkiriza n'aga nti nga ate yakkiriza ng'akuwaako naye nga yeekaka bwekasi kakati mwe mulowooza abaana abawala bano ab'obuwala mwagala bakole batya kubanga omusajja gye buva bwenkana mwe mukola kyoyagadde ala ne bw'ogamba nti mu ddakiika 5 oyagala muntu omukubira essimu ne muyingira mu loogi tobufuna ng'obaga nti ŋŋamba singa oba osazeewo nti oyagala sikikolangako oli musiru nkugambe singa oba oyagadde let us assume totya kwagala naye buuza Jose nti Jose wama oba oyagadde naye nze ng'omuntu nza nti nze simalaga sigiragira tokitegedde kyenkugamba astafurullah tolimba Alan tolimba naye abasajja kati eno festive season ya bugombe era omusajja bw'abeera naawe n'amalako omwezi nga ali wano nga mu wiiki agira nakweganga muli bulungi ekintu kitambula nga bwe wakibala weeyisa engalo mu maaso abasajja baagala b'amalaya b'ebweru ate tebatambula na bakyala ba festive season tebatambula musajja tebatambula naffe tafa omusajja okutabana ne mukazi we era bw'osanga omusajja atambudde ne mukazi we ng'obeetegereza oba Christmas oba lunaku lwonna n'agaa nti akatambule kubanga basajja batambula okuva ku January nga 1 paka December nga 3 mu lumu nga buli lunaku abe out buli lunaku tebatuula naye nga ne bw'oligamba nti ne baba bamuyise ku mukolo ajja yeetaddemu ekkooti ate temunyuma mwambala ebintu temunyuma nalokajja n'atuula aze n'omuntu omulala nokati yoyo nga si maama wagono nze ne muganda wange batwala abantu balala nnyo kyokka awo katayagala mukazi nekigana abasajja okutambula ne bakazi baabwe sikimanyi batugamba tuli bakadde ndowooza batuzadde abaana bamaze otukutula omukazi gw'omuzaddemu abaana omukutudde kati bw'omala omukutula ate onoonyayo omuntu omala aggumidde ku ttaka asobola okwambala kakondola emunyumira ng'ate naawe osobola mukazi w'omuzazza n'omukola buli kimu ky'owulira ky'oyagala munnanga abasajja tebatambula na bakyala bafumbo era ala n'osanga abasajja nti bafumbo oyo ye mukyala we okujjako nga mbaga kaadi yazze nga bamikwano bali mu kibiina ebibiina nojja ne taata gundi awo omusajja amala n'asituka abasajja kati nze omwami wange ate naye omwami wange nakunyigiddemukko akwandi munnanga ebintu ebisinga ffe tusirika yaleeta kaadi waka kati bwaleeta kaadi ng'emuyita eriko Mr and Mrs tekyabaddeko ng'emuyita emasaka waliyo emikolo oba mikolo gyaki kaadi yadde ayogera nti bamuyise ku mikolo wagibadde emikolo gyaki kakati munnange naye emazeewo omwezi akati neŋŋamba bushira tya era kuno omukolo nagwo tugwetegekere baaba era batunaatambula sijja tusa okugenda nga sipiidi gyaliko sigimanyi akantu ako nakalabanga taata wange akakola okitegedde kino taata wange yakolanga akantu ako taata wange nga wala mama wange nga waali bw'akomawo ng'alina gy'alagaye nayefuula sipiidi akantu kanyuma okukola mu sikiiti
Kuba abasajja bagakola nnyo. Tukakola. Sitegeera. Abanga goba. Nafuluma nayangoma ngomuntu kumu. Nze mando bagenda kwanjula. Omusajja atambudde n'agenda yakomyewo ennaku 2. Nemukubira nga amaze okugenda nanga nemugamba ti ate olaze luddawa. Otugambye nakulabye okwata ensawo. Mwatu naleta kaadi awo bampita ku mukolo. Naye mwatu nenga akangende. Amajoze tokalaba nga muzeyi akakola. Ya, mbujoze mbuyegana. Teri tata atakola kazaako. Taliyo. Teri tata. Timatu na lisimo ito jagene era natyo kugana nga nta lero musawo emirimu limo gyobe na je bikomedi byo. Naye nti okugamba ne mwatu wabadde sede. Ngeze ku mikolo. Gibya gwede kawungezo otandika saa 10. Ennaku 2 ngesimu teriko. By the way nze nkubulire. Nzogala nga ngenda ku airport. Mukyala wange yantwala. Yamperekera. Omanyi lwaki? Naye ntandise okuwulira envuuvuumo. Kati gwe njagala kino kinoonyereze. Abasajja bagenda ku airport. Kinoonyereze kiteeko n'okunoonyereza okwabakugu. Basajja bameka abalina families ewaka. Abagenda ku airport ne family zaabwe. Tebasobola. Nti omukyala wange yanvuga. Awo. Gwe tonyumira ku airport. Alu. Ali. Omukyala we waka. Tanyumira ku airport. Munne tebanyumirako. Bambi nosanga omukazi n'agamba bawanga traveling ne simwerekera nko simunonangako. Naye nange era ekintu kino binange benalimva ku airport nalowooza nti bajja kunnona baweereza baana terakunona tiyannona no waliwo ababa busy yanga nti ali busy yakingamba naye ndwakwazi kyanyizaamuko ate muna binyumanga bambi family ye kunonye kazi kunona ko omuntu nomala kuwanga wanga jadduka nakalaba byonna nabiraba bambi naye abakazi abo bola baabwe bambi abewaka atulaawo naawulira ennaku yawulira motoka ku ng'ombe pipi ne bagulawo gate nti ate ani atuuse tita najera gyakomye bannange abasajja kalona tagenda kubasonya kyovala abasajja balwalidde nnyo ebweru gwe ennyimbe ziri ebweru abantu balwalidde nnyo ebweru bagenda kufiira ebweru kakati naona gundi yagambye nana kyenawulidde mutambulira iba naye by the way nga kitalo nnyo ekya mmese kitalo nnyo bambi kitalo nnyo tuvudde ku maaso ndowooza olabye abasajja mmwe temumanyi bakazi bulumi bwe balina mu mayumba era bw'osanga omukazi ng'ayina simanyi yagadde shamba boy simanyi alina omupakasi gwe yagadde tomujajinganga nnyo sirika obuuze kyava ku ki tolaba wesanyi pasita kiganda mukazi we musanyi ayagala owa capati omukazi akole ki osiiba n'osiiba omwaka musanyi nsiiba mwaka mulamba kati omukazi akole ki basiiba abo boolaba adde kuwa capati yasiika capati gwali mudaala gwabwe nga mudaala gwabwe kati akole ki wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawewera nga aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Mbabuulira abakazi balina ennaku abakazi tulina ennaku ate ennaku kati njagala mbabuulire kino olunaku lwa leero ti omukazi bw'aba n'ebizibu mu nnyumba bisobola okubeera ku mutwe naye mbabuulire ekyo ekintu kirina kyo Mukama ye yakikola omukazi abeera mu nnaku naye nga wansi wagamba nkole ki ng'awulira ayagala wali obadde kawe ekyo n'owulira ng'oyagala mukyala n'okyuka emirundi nga 10 naye nga owulira tosobola kukka eguli eyongera kwereega nga nabwo ogezaako kwefunya bwoti mu magulu awe oli efa kati naffe nno bwe tubeera
mwaka gumu mwezi gumu mwaka sajja tanyumya ko bwabanga ngayinta ze awenjula bwenji zo ayagala ku aloka akulumya noloko okolotya abakyala bemugenda ebulaya bakyala bamwe temubagamba ko kujja ogwa bugwi abamu nno bagenda ogwa obugwi atuuka wayiseewo n'ennaku nga 3 alina waasookera ebintu ebirungi babironzeemu ajja nga akuleetera obuntu ntumbu akomyewo bakola batya ebintu ebirungi babirondamu ajja ne keesi gy'abazza bamunonye ku kisaawe basookera mu apartment era emmotoka evuga paka apartment namulamu ennaku ezi n'atooka abaweereza ebintu nazaala beeri babaani baganda b'omukyala keesi zijjanga nnya baganda ba side dish baganda ba side dish keesi bbiri ebintu ebirungi bigenze zi iPhone biki gweno ogenda okujja kwetera buno bugundi zino zinokia ezaggwako edda zibasula mu America zina gye ziri eyo y'amapeesa wakwata gunte babuye basajja mmwe muli babi nina olaka bakunyumiza ebintu mbimanyi olina akulaga n'akamalo yampitira nga mukwano bannange omwami wange yakomyewo nga yamuleetedde bino biwuufa ebyo biki ebita speaker ebikadde naye tugenda okunoonyereza nga alina gy'asooka ebirungi abitwala eri eno mama w'abaana amuleetera bino nti makanika guntu tulina bosika wajja kubikwatakwatamu ebigaali by'abaana ekipira ekimu tekiriimu byazagalagala nabo n'embwa mmwe kyokka ne batuuka wano ne batuukira mu mikolo gy'abantu balala okitegedde nnyo yazze mu mikolo sente twaziwaddeyo ennyumba munnaasula mu nnyumba teggwanga wagizimbako katono nnyo tegigwana kyokka ayagala ojja oweeremu amateeka omuleetedde ebintu bikadde nnyo bw'omuleetera balonda ebintu mu nnyonyi abo galuga lipstick gye twesiga abamu bagalonda bulungi obusawosawo obwo kati najjala kweta ki lipstick kya kitundu naga nti bane simanyi banguzizza ddameji kankubuulira abasajja sikakubuye alani abasajja bebweru nze tombuulira abasajja bajoozi nnyo bamanyi abakazi bawaka baliwo okubeera awo kubonaabona kozesa tawe yafa bw'omulaba nga akola ki ka speed yako kati okwogedde nenkajjukira kati gwe wali mwana muto wamanyanga otya nti alina gyali nedda bw'okwogedde ne mmanya wamumaka yo halo ekoti ya black eyo ne tayi ne gonde nzijaawo kati n'engatto nzijaawo kati bane mu bigolole mbisange yabiwedde kati awo n'olaba mbi ate sirese ayi nange mufunye awo ka dress bwatuuka sipiri gye bakuleka maama ewaka togimanya ate abamukambwemu taseka nnyo kubanga bwasekosa omwesibako baba bakambwemumaze okugolola mukinaabiro naggalawo omukyala agenda okwogala tata kyambadde nga tawulira maama omuntu wabeera mutaye twayita muyite oluvayo sipiidi naloka yambala ogenda okugamba nti nga yenna akubuuka bubuusi anyabo nga te gwakakanda abakazi bagenda jalaba abantu bebakakomentingako abasajja tukozesa ka sipiidi yako abasajja bakozesa ka sipiidi yako simanyi sipiidi erimu ki ate bambi batuyita baddofe batuyitira dda baddofe nti ono tategera kigenda mu maaso ajje wahanga adduka emisinde kadi bagambye we invite you on a wedding ceremony Mr. and Mrs. Gundi kyokka bodda bw'omugamba nga wayiseewo ennaku akomyukeera nga agamba nze ebintu ebyo mbimanyi wabadde mu katale kati nga mama bwabadde mu katale nze ebimanyi ebintu ebyo otandika okuddaawo ate osanya obutungulu bwatuusa simanyi nnyana nze nagaye kankuleke naye nga ate era nabadde ne tata Gundi nabadde ne mwami eri engulu ku Gundi nono ebyo aba akumazi negwe abakazi kibanyumira nnyo okuba nga atambulako nebbaawe kirungo ki ekiri mu kantu ako ekirungo ekirimu ne bw'otambula kakati ate kale ate nno gwokyali kwako tulinawo ne kano omusajja atuuka n'atunula bwati n'agaa ti ono nno omukazi ndudde okutambula naye naye olwaliro kantambule naye kati bwe mutuukanga ku papaazi owa misaaki ne mupaakinga yasooka okufulukayo mu motoka
kakati bwaba kujukira abakazi bekunyakunya nnyo mu mmotoka afubutuka mu mmotoka n'avaayo bw'ati oba bwakulaba nti ovuddeyo mangu mu mmotoka ng'asigala yeefulukuta mu mmotoka alinako byanoonya kati bw'omugamba nti tugenda kutuula wa kakati gutulengera bumeeza wali tuula nzija tatambula naawe nga mugenda okutuula ku ttebo ne bwe mba muvaawo waakiri ayangwa mangu balaba munaatera okumala okulya emmere ayangwa mangu okugenda okufuka oddamu musanga ku mmotoka tebatambula naffe baatuzira tatambula na mukyala we awulira nga atya ng'amanyi bw'anaakola mugoberera nnyo omusajja agenda nambole ku mupiira tugende ffenna ebyomupiira tubimanyi agenda kola mipiira gya Man U, Arsenal, Liverpool, Chelsea tugende ffenna Alani omukyalo owawaka kati waliwo njagala kubuulire kati omukyalo owawaka kizibu okugaa tugende mu Arsenal nga bw'omu ayagala mulinnyewo omukyala ayagala bw'oba waliyo abayimbi basse batta kati ng'e Masaka Kagame ku byalo ng'ebyo oba wano ku kalenda waliwo basse batta ebyo byayagala mutwaleko mu sse batta waliyo ani omukazi awulira bulungi ng'otambuddeko naye muli awulira nga bambi naye aggumira bakaaba n'okukaaba abakyala tukaaba n'ennaku ezo bannanga nze buli kyenjogera nkyambala ngera twalako mukyala mu Spice Diana tugende ffenna abamu bakola shows wano nze mbiraba ngenda mu shows z'abantu olina akola show n'etuuka okuggwa nga tayogeddeko ku mukyala we kyokka omukyala ali wali yazze ye show esoose nga bonaga nti Mama Brighton nani Mama Nakitende n'okola show n'etuuka okuggwa n'olanga maama wo naye nga toyogedde ku mukyala wo nti jangu obuuze ku bantu naawulira nga mu theatre atunula bw'ati ng'ali abantu baabikoowa nedda ssebo ne tujjaawo ne twanjula ab'eŋŋanda jjajja maama atojja kwanjula bw'otyo ojja kwanjula abantu baagala nnyo gwe tomanyi kigambo kigamba nga ti omukyala nemba nene mukyala wange ajje mumulabe Alani kye nazuula abantu naddala audience ey'abakyala enyumirwa nnyo okulaba 1 taata afa ku baana 2 taata ayagala famire ye taata afa ku baana si ye taata fees mwagala meka milioni 2 noziwaayo ennyumba renti n'omuwaayo amazzi n'osasula babyagala era mwebale nnyo bataata naye kye nazudde abantu baagala nnyo families kankulage lwaki teweerabira akantu kali akaliwa akamugenzi abantu nga bali mu inbox yange abantu balina ebizibu olaba ka video kano tata toyina naye aka video yako nakanyumirwa yasanyuka omwana wange nga ndabyeko ku bugongo naye gwe jjukira kito naye abaana baffe abakuzeemu P6 senior 1 n'okyalira omwana n'atuuka nga ne tata we tamanyi na mwana gy'asomera abasajja mubirina omukazi buli lwatuuka okugenda okukyalira abaana agenda yekka n'emmotoka omwami ogirina naye emmotoka eyo ng'ogirina tolivuga ku mukazi we alinnya boda alina wana ebibakuli by'emmere enva supu agenda amuyiikira n'alinnya taxi n'alinnya boda paka lwatuuka mu masomero omwana n'atuuka n'agamba naye mami why is it that my father didn't come nze buli lwajja dadi wange tajja lwaki abaana bagenda bakula nangamba naye mami embeera aswala ku ssomero abaana bagamba we always see your mami but where is your dad ngata ogenda okukyala ku masomero kati ffe abaana baffe basomera buddo ogenda okanga abazadde taata maama n'abaana bonna bazze okukyala nze nejja nasomera mu bisulo nga taata wange ajja ne maama wange ebbanga banenze oli omusajja mwami Seremba ne mukazi we paka olwaleero omusajja n'agenda ku mikolo gyonna egya buli lunaku ng'agenda ne mukazi we bannanga omusajja oli ayagala obulira abafumba abato kye baba bakola tambula ne mukyala wo buli mukolo si buli mukolo omukyala mutambuzeko egy'emikolo giveeko kubanga abato balwawo okufuna emikolokolo kati mwe Alan kizibu nnyo nti bakwise ku nekulama ne gundi yayimba oluyimba bamuyita gundi Trekaman yayimba kando kulage
Chichate. Ate ekiwuka tekinyingidde mu mpale. Soko oyimuke. Nange negire emiti gye tukoleramu bannange. Mberamu ebintu. Nange kayikwa kakoko kakuyingira awo. N'olyoka weekyansa baga kamera yonna. Njagala ulize kana akayimba. Akayimba kalabika kogamba bye byoli mu kwogerako. Omulage ku life. Ne bambi batala tukyuse mbambi. Sajja bakyusemu. Kutolaba bebe. Festive season eno katomanya abasajja bagambye dda abakazi. Mama n'abalinze mu kyalo. N'abaana. Bwe kiri. Mama abalinze era ngenda bapakira abamu babapakidde. Bagenze mu kyalo. Yasigaddewa ku Kampala. Akola ki? Ataga. Asula mu mazina ku machana misana sero zazi yalesa agenda zimalawo. Nero kya abasajja basindika abakazi bawe n'abaana mu byalo ku Christmas. Bone basigala wano. Basigala bato kutaga buli wali omwalo omuto buli wali bavaayo bonna babayiseemu nga babeetoolodde. Naye nange nkikusuubira omukazi ali eyandaba. Bwe bagamba mugende mu kyalo temugenda, waba tagenda temugenda. Sebo gwe mu kyalo sebo akusindise wa nazaala we. Omutuule eyo. Negwe abakazi balina ebizibu. Abakazi tulina ebizibu. Tusebule tuve wano wamma. So abalungi sigala mbagamba nsaba mugende ku YouTube channel yange bambi twatandise okuteekayo skits ennungi. Tulinayo Power Couple nze ne Chukamba Uganda. Ebintu byaffe gye biri tulinayo emisomo gy'abakyala. Eddagala gye liri buli kyowulira ennamba zaffe ez'amasimu gye ziri ennamba yange gye eri. Genda yo tunuulira ku Google olabe description weebiri byonna. Ojja kulaba nga byonna olina kiweetaaga. Abasama eddagala mulifune. Abakyala kuzaala bizimba byonna mazzi bwagazi mufunzeeko wansi. Abakyala mufunzeeko mulekerawo kundi abasajja batwetoola. Naffe kati tuli ku competition. Balaba ng'olina ky'oyagala okweterezaamu kikole. Abasajja osanga bayinza okuba nga batulekawo ndowooza nga tulina ebizibu ebyo. So nze sikadde mbaagala nnyo. Siina bingi nnyo byakubagamba ate tulabagane wiiki ejja. Kale saala kusukako wano nakolera ofuna omuswe bulungi mweraba. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduuka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby.
tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola make-up tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira, saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision.